Mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha n'avanna matuva nange mwasibye mutya muli mutya kansoneti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga gompya nkujukiza subscribinga ate omukadde osharingireko abalala munnange onako olwaleero tuleese emboozi y'oyo omwami gwe mulaba mu kifaananyi yamikiddwa nga Andrew Kyamagero omwami yakozeko ku radios ez'enjawulo era mumumanyi omwami oyo yabadde olunaku lw'eggulo ava mu banka ne mukyala we nga bavuga emmotoka munnange baddako waka abazigu babagoberedde okuva mu banka nga baagala bakuba amasasi basuuzaaki ssente ze balina era zibajje mu banka munnange omwami ono mukama yamubiseeko akasubi era abazigu bano yavuze akuba enduulu bubi nnyo munnange ekyalo n'ekikuŋŋaana ne bataayiza ababbi munnange ne babakwata nkugamba tuulakaliza wuliza emboozi ya Kyamagero yabadde ssente sizimanyi muwendo naye yatutegeeza nti yabadde ava mu banka bamufolowinze kuva mu banka era ya disclose naga nti eddakiika 4 abalaba muliko okuva eri Lugogo bayita yagambye Lugogo najja nga bamulinnya kagere natuka n'okuwetaawo nakira ku Kaddu Road nga bamuliko yabako baddeko ne bakkirira era ng'abantu batamanyi gye balaga olwatuuse wali ku kasomero bakayita Ashton ne bakube enchungwa ne bakyuka okudda we yalajanye owa ne bava kuba ndowooza obavuddemu obadde baweta bana abadde bagala omutuusa ku bulabe ne bavaamu ono abavaako mabega avuga bamayirize bayinge emmotoka bakoleki mukama we yatuyambidde erinnya eryange nze Kagga Raymond nga nze ntwala ebyokwerinda mu kitundu kino tuba defense wa area kakati nga defense house tuwabayitiddemu twabadde tuli ku sensitization ey'abaana bagenda okukola population census mu kitundu kino wakati mu exercise nga tuli mu kubabuulira abaana tuli mu babuulira bijjo n'engeri gyetambulamu kitundu kyaffe ne tufuna amawulire okuva omu ku mukozi wa munnaffe era nga bwabanyonedde bwe kyabadde wabula Andrew Kyamagero yes bwe twamutuuseeko yatutegeezezza nti abadde alina banka gyavaako emu abantu abo ne bajja nga bamugoberera era ye ku estimate yalabye nga eddakiika nga 4 nga bamuliko najja nakkirirawo nalaba nga bamuliko nakkira kwe kubaako bwe yeewogomye nalaba nga ate nabo abasajja bakyakoze ki bakyamuwondera yagenze okukola emmotoka nekkirira nebanga eyitawo negenda nekyukira eri kwe kudda kugamba mukyala we nti abantu bano baleka bamutufolowinga era batulinnya manda awo wennyini otandikidde okubira amasimu okwekyanga okukola ki abasajja nga bali serious ku bibiri baleka badde baagala bulamu bwe kuba yagambye baleka badde bazze kummayiriza kunzita olw'ensonga etannaba establish ate yatubuulidde n'atugamba nti ababbi bano babadde bamanyi bulungi amannya ge bombi nti waliwo oli yamuteese ku gundi yamuyisa amannya gonna abiri babadde bamumanyi bulungi era waliwo n'emmotoka yaffe waliwo kampuni yaffe yakasasiro wano eri wali ku Sebagala ng'oyingira ku gudu wa Sebagala Andrew amaliza okulajana nti banaye abasajja bano banzita kuba oli yabadde alina emmundu ya pisto agira emikono bwati emmotoka ya kasu ne bayambye ne bakonda emmotoka eno eyabadde erimu abazigu kati ono dereva alabika emmotoka yabadde kuba ono gwe baakutte ye ono gwe baakutte atanayatikiza mannya ye yabadde ku steering yabadde omuvuzi bali nga bakola ki emirimu kati yabadde afuba nnyo okutaakiriza emmotoka nga banne badduse mu kutaakiriza emmotoka owakasasiro n'amukika n'amukoona n'agwa mu mwala kwe kuvaamu adduke emmotoka agireke ng'ababbi b'omanyi adduka abulira omwo banne nga bamazeeyo ddabbo banne badduse n'ayagala okutaakiriza emmotoka eno agiddemu agivuga akole ki kati ommotoka ya kasasiro kwe kumukoona awo Andrew naye bwe yaviiriddemu najja abantu ne bakuŋŋaana ne tukola tutya naga bannange nga ali traumatized nga womanyi ng'aweddemu amaanyi tumukumaakuma ne tukola tutya era nenamba bodaboda eyo ne tujjayo omusajja abantu ne batandika okumukuba ne baga temukuba musajja ono mwagala nga anyirira bulungi nnyo nga bwe tumufunye kubanga bwe mumuttira wano nze
ne kyamagero akubye enduulu okumutaasa ne police officer yenna anaaba ali mu nsonga eno ffenna tujja kuba nga tuvunaanibwa omusango gw'okutta omusajja ono. Mbasaba mubeere bakkakkamu omusajja tufolowinge teeka ku tteeka tumukwase ab'obuyinza poliisi etandikiraawo naye kirungi nti Katonda amutuwadde tumufunye. Abantu bakkiriza ne bampuliriza ne tukomyawo omusajja wali ku sseni wabadde ensonga nenzibakwasa ne basikeyo emmotoka ne tutwala suspect poliisi Kikaaya n'emmotoka nayo ne tugitwalayo naye mu kwetegereza number plate nga za bicyupuli bakola busitiika ne bagenda nga bateeka ku mmotoka. Kyomukisa omulungi poliisi yakozesezza obwangu neweereza neyita abakugu mu kusaakinga ne basaakinga emmotoka era basiŋŋaanyeemu number plate endala nga naye nga mulimu n'entuufu basanzeemu number plate oba peya nga nnya nga naye kuliko ebisinga zonna nga bicyupuli naye nga kuliko entuufu eryemu era tukeroozebwa okuba nti ye yananyini mmotoka eyo. So ne basiŋŋaanamu ebintu ebirala laptop passport twafunyeemu waliwo passport ezagudde wano mu kusika omugwa wano 3 nga zirabika si za bannayuganda bayindiyindi bapakiti babwarabu bwe batyo. Kaakati ate poliisi yayongedde okuba saaki mu mmotoka nefunamu ne passport endala nga 8 nga nazo ziri omwo nga nazo zirabika z'abantu ab'enjawulo. So mu mmotoka mwabaddemu ne master key zabadde 2 mwabaddemu n'ebintuntu ebiraga ebyongera okulumiriza obumenyi bw'amateeka ku muntu oyo. Naye omusajja kye nategeddeko kimu saasobodde kufuna amannya ge matuufu kubanga yadde talina kimwogerako kyonna naye nga yantegeezezza nti yavudde Nansana ye gy'abeera. Wayogeddeko naye gwe ng'omuntu katono yankutte ku mpale bw'ati nga neebaza okumutaasa nanga mzeeyi Katonda akuwa emikisa akuwangaaze kubanga owonyeza obulamu bwange mbadde ngenda kufa. Ne mubuuza ye ovudde wanaganze embeera Nansana gye nsula. Kati kwe nakomye saasobodde kufuna amannya ge matuufu ne poliisi tennafuna amannya matuufu ge badde eyinza